Olunaku lw'eggulo bannansi b'e Kenya beekalakaasizza omwabadde n'okulumba Parliament nga bawakanya okuyisa ebbago ly'ebyensimbi erigendereddwamu okwongera ku ezo ezikuŋŋaanyizibwa okuva mu musolo. There's a fine Parliament. Bayonoonye ebintu ebiwera nga baayokeddemu n'ekizimbe kya Uganda House ekisangibwa ku Kenyatta Avenue ekibadde mu kuddaabirizibwa. Kati olwaleero Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga ng'eyita mu minisita omubeezi John Mulimba eyogedde ku butabanguko obuli e Kenya. Mulimba avumiridde ebikolwa ebyefujo n'asaasira abaaluguzeemu obulamu. Ayekalakaasa nayonoona ebintu ekivaamu n'abantu okukisuliramu akaba kyakabenje nnyo si kirungi. Ategeezezza nti bakyali mu kubalirira ebintu ebyayonooneddwa ku kizimbe kya Uganda House nti kuba amaduuka mangi ku mwaliiro ogusooka gamenyeddwa nga n'omuliro gwayokeza ebiwera. Kitegerekese nti ekizimbe kino kibadde kyakawemmenta obutitimbe bw'ensimbi za gavumenti okukiddaabiriza era kibadde kyakugulwawo ku Lwokutaano lwa wiiki eno. So bwe tunaamala okubalirira tunafuna okubalirira okusinziira ku ngeri gye bagyonoonyeemu tujja kuddamu amangu n'embiro tugirongoose ate teekawo olunaku olulala olw'okuja okugigulawo mu butongole. Kyokka Mulimba agumiza bannayuganda naddala abawangalire Kenya nti gavumenti yaayo ebakakasiza nti embeera emaze okudda mu mikono gyayo nga tewali kisaanye kubeeraliikiriza. Tufunye okukakasibwa okuva mu gavumenti y'e Kenya nti gavumenti y'e Kenya eri mu mitambo era embeera eri mu nteeko. So muleme kweraliikirira embasa yaffe ekyagenda mu maaso wakalaba emirimu gyayo nga bulijjo, kubanga eno ennyumba eyakubibwa oyayokebwa si kwe kubeera embasa yaffe. Embasa yaffe ekyali waliwo ebadde ebeera bulijjo. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era nga ye minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Litwala Kadaga agumiza abasuubuzi abatwala ebyamaguzi e Kenya n'abo ababadde bakonkomalidde ku nsalo e Busia nti bizinensi zaabwe tezigenda kutaataagana kuba amawanga gombi galina endagaano kwegatambulira. Endagaano gyetambulirako yali abantu basatu, yali ya Kenya, Uganda ne Tanzania. Kati okuva lwe twafuna bululu ne Rwanda ne DRC, South Sudan ne Somalia tetuddangamu kugikyusa. Kadaga ategeezezza nti ensalo ya Uganda tegenda kugalwawo wadde enguudo kwosa ne train ezitambuza ebyamaguzi nga bino byonna byakkaanyizibwako mu ndagaano eyakolebwa wakati wa President Ruto ne President Museveni bwe yakyalako e Kenya. Okwegugunga mu bibuga ebimu mu Kenya tekijja kusiba nguudo, tekijja kusiba train, tekijja kusiba malole, tekijja kugalawo boda. Business ijja kutambula. So sagala abantu Uganda kweraliikira ku nsonga eyo. Bintu bijagenda mu maaso. Kadaga okwogera bino abadde n'ababaka n'abakulira ekitongole ekirungamya gavumenti ku by'obusuubuzi ekya Siatin mu nsisinkano gye babaddemu n'ab'ekitongole kya URA ku Hotel Africana mu Kampala. Robin Anantali ne Fred Kajubi be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.